Jata sera utaganja no ame machindi boy. Omukunja atasera. Tiga yale kukuma oli mugenonya ndalide kenfunyono chiwedde ogezo bwama mwekute tiga yale kukuma yali mugenonya love you the best osinga bali abalitandika east and west yegwe queen of my heart awumuzo omutima gwange my baby bobo abasendero kukwefunza mukwano balope amanso g'amalungi gantunuulize gyendi producer Jaya kayimbako kirabika ebigambo omulenzi bye yakozesa tebimala nze nina okumuwa n'ebituufu naye oli ku Magala TV ebera Mega Vibe Show buli Lwakutaano MC Benoit nze mbeerawo ne Baby the Great nga tugezaako okulabika nga tukuweereza amawulire agali mu industry yaffe ya entertainment akayimba bakayita ndalide okuva ewa mwana mulenzi bashike ezimu ku nnyimba eziwulikiko obulungi mu audio naye nga video nfu naye omwana Bashikenzi kyensinga omwagalako alina audio ati kintu kyengezaako bayimbi abalungi producer bamuyita Baba ku Mapesa yakuba oluyimba olwo video yagikwata wetaaga kuloga yali ebulamu nnyo video yali ebulamu kibuliramu ddala MC Benoit tajja omusirisa atamyambo sabanyize stasikerere ne baba bamalira makerere toyina kuba na kerere bawale tisha 225 noguwedere yaguggala noguwedere bya kisanja naye tisha yunaina jojja akantu olina okuntwala ate kantu nga bya kisanja akoma mu mwego omwenda campaign ngenda kubanzi tandika contract ebereweddeko era abakazi bobanga oli eyo mu gw'omwenda contract ya letisha egenda kubeweddeko mwesimbe wansobola okubanga noda agenda okumpisa mu 226 mu kalulu naye omukazi olina kuba mu jasi alina kuba ate nga n'omubiri ayinako ate lwaki anti kalulu tuba mu struggle nze nsala wanti nze nonda Babi we yanjulira abalabi baffe abalungi aba Magala TV nze mwana muwala Baby the Great buli Lwakutaano tuba tutusizzaako era amawulire amalungi mu entertainment industry ani yakubyani ani gwe baseeka akazindaalo naye bannaye Benoit music industry yana kuzino si mwangu omanyi kyentu omuyaya yakujjako akazindaalo omanyi kyentu nuulira otunulira ki ati abalabi ba Magala abaana ba Magala fans group bangambye naye Benoit ogamba diary naye diary ffe tulaba tutu babulira amazima bagambe nti Kampala nze ndeeta amata gano agalabirira abaana bingi bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero naye nga sinaba kugendayo kansoke ntumire abamu ku baana ebyaddala batuzizaamu ku maanyi abatubeezaawo naddala ku mukutu gwaffe ogwa Magala TV bagenda ku YouTube ne basubscribinga ne basharinga niwankubadde tuyinayo kuba kigala batalaba abatawulira naye abalaba kati tuyina abantu bo abalaba naye nga teboogera ta commenting ta like abo nabo nabaleese abali mu Magala fans group kuliko cyana kiwala kimanyikidwa nga Nakawuki oyo Nakawuki yagenze na commentinga naleeta ogugambo ogwamazeemu amaanyi naye ne ngamba tekina buzibu gwe waffe ogambo tya Nakawuki oyo Nakawuki yagambye nti oyo muwala Babi tomujerega naye mba nkujerega wama Nakawuki yamanya ebirungi biriwe ebirungi ng'omanye ebirungi ebitero bibuusa amaaso kiki kyosibisizza mu kifuba yogeza amazima bati muli mu lukoba lwaki tova ku kifuba ati nze kyentunuulira lwa nsonga abasajja bonna bafiira awo Babi mbadde nsaba katono nnyo twetoololemu bwe tuti tukomewo mbayisizeemu kugamu ku mawulire ge tugenda okulabika nga twogerako agafudde mu wiiki mulimu amawulire gendowooza nti gajja ku trendinga mulimu abantu abatuuse mu ggulu nga bo batuuse mu ggulu bagira batukwatira ebifu nze nkyanyumirwa ensi sagala genda mu ggulu kati kale ennyonyi mwe byaddala bw'ogituulamu etiisa ekankana ewugamu bwebanga erina kyetomedde omuliro ekyo olyange erina kyetomedde
bwogera mu ttooyi tekubaako bugambo nti flash. Kati ani yakuyamba? Nayingiramu nga bwomanyi nti era we natuukayo natuula ku ttooyi okwo nga mpulira ate mpulira ekintu ekiringa ekinnuuna. Kapere ekirooto kye kyakutuukako e Dubai. Lumu yasisinkanako Bobi Wine. Principal. Erinnya eryo nagamba liteekeko ekitiibwa. Kitiibwa ki? Tomala gagamba Bobi Wine kubanga kati muntu munene nnyo mu ggwanga lino ssebo. Ate kituufu munene naye awamu si wonna. Ekyo sikimanyiiko nnyo Benwa. Bobi Wine nze mumanyi nga Bobi Wine. Ono kati Kapere asisinkana Bobi Wine. Amusisinkana eri gye batera okubeera eri pozi ekitebe kyabwe kiri side wa? Is it? Kiriruda. Nerabirayo nya akageri ke sitabagoberera. Ngo akava ku chachi ya Pakistan ku 2. Is it Mulago Wandegeya? Aliranye chachi. Oba between Mulago oba. Ekitebe kyabwe pozi bakita batya? Nupedi quarters. Nupedi quarters. Kapere gye yakola ki? Gye yasisinkana Bobi Wine. Mu bintu bye yamusaba yamugamba Bobi Wine ekyamazima njagala ofumintirize ebiseera biri. Je twalira ekikomando. Otegera namujjukiza buli kimu kyonna. Mwe yamusabira okumutwalake wa ayagala alinye ku nnyonyi yamugamba najja amutwala wabula yamugamba nsabwa kulinnyako ku nnyonyi. Nga kye kirooto kye. Naye Bobi Wine nga bwali omusajja omugezigezi yali amanyi Kapere ensi zaasinga okwegomba. Bwe kiri. Munnange bwakedde ku makya lunaku lwabadde lwali lwakuna nga Kapere afuna akasimu. Akasimu nga kamuyita kujja ku kitebe eyo. Ekya Nuupu. Kapere nga bamugamba tojja ne manager jangu bwogu. Ne Mama Trump muleke eyo. Mama Trump tumwogerako tobete. Esege? Kapere nga agenda ku kitebe nga bamuwayo emitwalo 10 awo nga bamuzabuza Kapere buli kimu kyonna nga bamukolerako Kapere twagenze olaba nga Kapere alinnya ku nnyonyi. Mukama nga wabuyinza. Naye ebyamagero byabadde omanyi lwaki yagambye nti liri ggulu. Mbenyonyi bwe yabadde esituka bweti. Ogwo guba mwoyo. Ogusooka ne gumubuukamu. Ati omuntu waba afa ebiseera bisinga gumuvaamu. Agira era gwambuka bwambusiwe bati okusinzira ku benalinda byabaali bafuddeko ne bazuukira. Abantu bw'oba ogenda kufa kati katugeze ofudde. Sigenda kufa Benazio. Ati togenda kufa naye bw'oba ogenda kufa. Gwe ng'ogenda kufa. Oyina ekikuvaamu ne kyambuka. Kitege naawe oba okiwulira. Kati gwamwambuse. Kati ye bwe yali nnyo ennyonyi gwe ogwo mwoyo si nnyonyi gwabadde mwoyo. Okitegeera. Kati laba ate omwoyo bwe gugenda ne gugendera ddala we yali yeegomba. Paka Dubai bwe yatuuse eri. Baloga Bannayuganda nti otumanyi. In fact yatandikidde mu nnyonyi. Nga tagwibwamu ekidumusi. Naye nga yo toyamanyi ogikozesa. Mutoyi. Mutoyi kali omuna ngamba naye Kapere. Yagala tujja mu mutima. Obadde otutiisizza. Biki byonyiga. Embwa gamba nti mbadde nnyiga byenfulashinga. Bali balina keya. Oh, sorry. Oh, baby. Oh. Kapere yalaze amaalo mu nnyonyi ajja anyiga byatalina kunyiga asaba naye nga ebyokulabbe yabitegedde oba yamaze galya mbozi ya Kapere kanji kuteereka awo girabe kamaona amalala so yoyo Kapere omulabe bwanyumya naye yagambye nanze nkumbozi ya Kapere ekyasinze okunyumirako nalabye nga wano mukomawo Mama Trump yadde n'essanyu eri. Oyo. Mama Trump omanyifa abasajja by the way kati kangamba abavubuka abamu. Bobeera nga olina omukazi ewaka. Ebimu kubiraga nti ono omukazi musinga. Kuba buli wobeera nga wenkanankana n'omukazi mu buli kimu. Omukazi aba akuyisaamu amaaso. Kati ekyo kye kimu ku kyayinza onyumiza omukazi n'agamba kituufu oli musajja. Olinye ku nnyonyi. Ani. Anti nga Kapere abuuza mukyala we. Kati bagambye Dubai simanyi kibuga kyayo kikulu. Naye nga mu byonna bambi ku story eyo Mama Trump gwe nsinza okwesibako lwa nsonga mukyala munnange. Naye agadde nnyo olw'ebikolwa byonna bye yalaze.
mama tunapo kimanyi tunalina empisa Pisachi. era mu abala abali basire queen abatamanyi ngeje mukwata mu basajja yayagala serebu yayagala serebu naye yasigala serebu ino twesirako ate amwagala okamala ennyo yes amwagala bingi byabadde awo ku kisaawe abaana nga tebafaanana kapera anti kapere yafuna omukyalo omulungi ayimunguzeemukko oba mubi ofunayo omupatana nga mulungi oyimunguzeemu anze omwana wawa tanfaananye ayinza okuba yafaanana jjajjaawe yes MC Benwa tulinako amawulire amalala agafudde mu industry nga gano Chosen Becky naye sitora y'omwana oyo bambi naye Chosen Becky yetagamuko kusaala naddala mu sekita ya family music wise ali successful mukama tumwebaza naye okituuka ku family ate alina alabika olugendo luwanvu nnyo bambi era mu family azinga ye family issues nti amakage kuba ne wakana sembayo nga wakabazimbire nyumba bikyebyo yazimba naye abulamu omwami amutegeera ebyaddala kyenyiza musajja amutegeerera ddala naawe bayawukana dda kati nze kankikubeewo nga abo abantu beeyagala kati kambabuulire mugenda kwogera byonna mu byogere nze social media omanyi mulimu ebintu byenkolaki mulimu abantu abeeyagala okufa obufi omuntu eyakeera ku makya n'amukwana n'amugja mu buli obusiiwufe bwe n'amutereeza figa n'amutereeza omuvubuka ne Dr. Namiru naye weyajjira Amiru ye yatereeza oyo muwala oyo muwala yali talabika makita batya yali talabikako Amiru n'akwata ssente n'ateeka muwala towakana oba Becky n'akwata ssente ne yeteeka mweye ndowooza Amiru akuba nti oli serebu no Amiru serebu akola ki oyo musajja w'amaanyi kuki ewuwe muyimbi Goloza Chosen Becky yamunoonyako ki? Si sente waliwo abasinga okwagala sente. Chosen Becky mugenda wunzika nga mulabye ng'akoze eki? Naye nga bambi ngazeeyo naye ate omusajja. Nze amawulire ge nnina kwe family. Chosen Becky ne Dr. Amil nga bamuyita bayawukana dda. Oluvannyuma lwa Dr. Amil okumala okufuna capital amulese wa Chosen Becky. Capital ki? Anti yakoze restaurant. Ezo sente za musajja. Za mukazi. Amil yali akola buli muti nga tanawasa Becky. Gogomanyi. Ekyogamba yamusanga kirereesi. Almost. Oyo muvubuka yali anyirira bwatu yali talina mulimu. Anyirira just naturally mama yamuzaala mu Katonda n'amuwa beauty eyo. Naye ye kasamala kufuna capital wa restaurant n'akola ki? N'anoba naye era nga mawulire ge tufunye ag'enjawulo abantu banyiivu nnyo. Amuli banyiivu naye gwe kyoba omanya tewali asinga Amiru kwagala oyo omuwala. Ate bambi Amiru okusinziira nga bwe nawulidde bw'ayogera ate alaga nti Chosen Becky ye yasazeewo akole ki? Chosen Becky ye yasazeewo alina omusajja omulala. Ani alina omusajja? Chosen ye nga ye. Alinayo akasajja akalala kayagala okwanjula oba kayagala obbanjulira. Ayinza okuba nga yafunye amutegeera. Omanya abayimbi b'ennaku zino oba kale abakyala sijja gamba bayimbi tokirwamu nnyo. Gw'oli olaba atandise okukola bw'ati nga weetereeza oluva wano ng'okifuula official. Wangi? Oli asigala tata w'abaana n'abeera nga ye mwami. So kati Becky mukwano oba nga kyo wasazeewo nga ze plan z'oliko nkuwagira ddala emirundi 10 ku 10. Kankubidde oluyimba iziti Suubi. Anti era kayimba ako ke kavuddeko. Oku expose kama kyabadde bayita mu family like mu maka because kigambibwa nti Amiru sebo wakubanga omwana wabe ninga aline mu lubutu like ngali lubutu. Oyo Chosen Becky n'omukuba tafa. Yajjanga n'amuyisanga mu MP. Oyo Chosen Becky nga bamukuba. Yamukubanga abakazi tuyita mbinyigo kyoba omanya nadanga ofumbidwa abavubuka abatototo. Chosen Becky oli muyimbi mulungi. Naye n'obusolosolo bwe weekozaakoze obwo ku social media omulanga alinga omulalu tategeerekeka wamulaba. Awo abeera actinga. Abeera actinga. Bw'oba oli mufumbo ng'omusajja akuwa buli kimu nga naawe kennyini obyetuusaako we branding kuba Chosen Becky bwe ku bayimbi tugamba nti balina music ow'ekikungu. Naye tabeerangako mufumbo just bamuzaalamu buzaazi. Tawera kati lwaki mutuwoganira mbusimanya biki omusajja ate mubi biki nga ate tebabadde bonna naye nga si baawe just bamuzaalamu buzaazi babadde side dish so kati mukwano oba ogenda kufumbirwa mukama akuwa omukisa mu bufumbo bw'obulungi bw'ogenda okufuna naye nga abali ku social media ebigambo byemusala mwe mumanyi abo abantu bakyeyagala era mugenda kulaba ng'emikolo gijja nze mbabuulira nze ndi mulanzi ejani nani talina sente zikola mukolo kubanga ne pirawo tanazza magoba
nayo like omutegeera mwetega akulage awe bale nnyo kubanga oli ku Magala TV Mega Vibe Show. Kakati kaneetololemu bwe nti nkomewo n'amawulire agatasanyusa. Tegasanyusa. Ebyenge nebetukuba nebetukuba omuziki nikutukuba nebana nebetukuba ebyenge nebetukuba nebetukuba omuziki nikutukuba nebana nebetukuba wala. Producer soko jeyo King Lion. King Lion. Kati ge feeling ozijjawo ez'okuzina mu luyimba olwo. Omwe akayimba ka King Lion yako nkagala lwa nsonga ka weekend nze Benadi muchakaze. Omuchakaze asobola oyimba oluyimba oluvuga bwe rutyo. So oba onyoddemu kanyumira ddala naddala ng'onyoddemu kasoda manyi nze nkafanta kampani. Kale ze nnyimba bwe zityo. Mu kiraabu bw'osanga omuntu ng'azina oluyimba nga luli bwe rutyo. Aba mubbi bw'abeera muwala aba mukuuzi lwa nsonga nti mulimu ennyimba nga teziwa vibe. Gwe bw'olaba oluyimba nga teruwa vibe n'osanga omuntu ng'ali mu dduzina bw'ati mwegendereze. Okitegeera ekintu ekyo ky'enjogeraku. Anti buli omu n'engeri gya balansinga mu. Aba abaza azina era abaza bw'ati akulage nti ali mu vibe naye ng'alina ky'ayagala. As long as the entrepreneur nga nkola ssente era nga w'okyogedde. Kale kansooke ntumireko ku baana bali ku Magala TV abagigoberera abannaye Yudaya bannaye Nabbaale naye omwala oyo bambi. Nabbaale omwana w'omutima. Bana yatwagala nnyo. Nabbaale ntumiddeko gy'oli oli sister wange. Sina kyenyiza kwogera agamba atya Nakalema yagambye nti ayina engeri gye agambye nti naye nga nange Anabera mbatidde mwebale kuweereza. Agamba atya kirabo agamba ati Magala TV must shine gwasinga kirabo ne bakirabo batera okuba abalungi nonyaako mugo mwenda awo contract ya radio tishe genda kubeweddeko wamale tisha contract weggwako actually tolinda kuggwako nze mugo musanvu nonya nange mba n'ebyakabinja funa wenkunye gatu balancing eri ati nati agenda kubeera lubuto tujja luyiya gata zajja mwana wange mwagala agamba atya kirabo kutumiddeko atukunda Charity agambye nti ekya Dayale olimbyemu muwala alina tutu. Kati be babana bategeera ebintu ebirungi. Nedda njala tukolemu ekyobusiru bana abantu balayika balowooza nti nze mulimba nze ndi mulokole. Balageeko. Eki. Yes, ngati tujja kwerabirira bakadaama abatuteekamu data waabwe waddamu mbeera ku wifi but still tusima obudde bwe mututeekamu n'ogamba bane kangendeko ku YouTube nkoneko ku Magala TV ate sigale nga nfuna amawulire agafudde mu ggwanga tova mu buvi mu nsi ffe tusigala tukutuusaako bye waleka ewaka. So nammwe big up bakadaama mwenna gye muli bambi mwebala emirimu gye mutuusaako engalo. Naye nga buli lwakusatu nyongera bategeeza nti mbeera ku PK Beats recording studio. Wobanga oli muyimbi ng'oli eyo nga nawe teweekakasa kyoli nkwanjulira PK Beats bano batendeka amaloboozi okitegeera ojja nga toli muyimbi n'ovaayo ng'omanyi ne obanga olowooza oli muyimbi naye ng'obulabulamuko kati mu abakyala oyagala kola ku ddoboozi mulyoku ery'okuyimba ate bali akiddala tebali akuyimba byakuyimba kyebadde ntegeeza baku training eddoboozi lyosobola oyagala bandi oyagala laga oyagala kikubaga amaloboozi ga njawulo so bw'obanga oli eyo PK Beats recording studio basangibwe Namuŋŋoona ku National Housing empya beetanire okuwa ekintu ekirungi balina ba producers National Housing empya nga wakaveno eziti Luyinja kati bw'obanga ova Nansana karate ubanga ova side zeneeru byasimanya osobola okuyitira eriwe bati nojja wali ebbala bagita Abani noyitire ku Abani nokkirira bwotyo so era bw'otuukawo wabonda n'omugamba ngenda ku PK Beats ajja kuleeta direct ku PK Beats ojje mukole production omulungi oyina essomero weetaaga abaana music omulungi balina abawandiisi balina abakwata ekifaananyi ekirungi balina aba promoter abalungi so PK Beats buli kimu kigwerayo balina recording studio enungi ddala ezimu kuzivuganya akatuwane no badde nkyatumira ku Magala Fans Group nga tugenda mu gguli erisembayo lino lyo wagambira nnaku lino lyo
Siddungi jiro liwomingira. William mu Magala Fans Group. Wide. Omugagga wa Magala Fans Group atayogera. Abagagga omayite boogera. Tebatera kwogera just bateeka. William amanyina okujja ne yekuba serufi bwati. Kwamalo je kuba nagisindika mu group ebikazi ne biwana talina gwaddamu n'ogu. Abera mukamoli ngasekere. Naye ate ekyo kyokola kya bwerere Wire. Agamba atya Nsubuga Frank King Samu Mariati Nuru Anani PC unasemaje? Unajua lugha Kiswahili. Njagala tumirako ne mukwano gwe. Mukwano gwe amanyikidwa nga Chali wa Asha. Chali wa Asha. Ne Asha. Asha. Chona chechiri. Agamba atya Sumaiya Kansala Agatha agamba atya Chaimani so China P kankwanjulira omuyimbi w'eggwanga. China P nkutumiddeko nnyo mu bitibwe by'ekitalo endongo mugiruddemu nnyo gw'omu ku balina ku ssente naye nga twetaaga kugabirira. Gwe nani? Nsaba gwe omusabe nze mumanyi ajawulira eddobo bamuyita China P. Yogera mwogereko bulungi oyo. Yes, avaamu akasente. China P omugagga ate nga omuyimbi omututumufu ow'omu Uganda. Ayina hit kyogere. Ayina hit yokka etrendinga omwaka 2025. Tukulamusizzaako yonna gy'oli. Amasanyalaze yogera. Atutuukirire naffe tulina amasanyalaze. Atutuukirire tuza n'omutwalako ku PK studio ate ntukyongerera mudde. Nalule Babula Kansembeyo naawe naye amawulire wagalabye ku Lwokubiri. Agaki? Lwabadde Lwakubiri lwabadde Lwakumeka? Amawulire nnama. Aga Trump ng'alayira. Era nga nze amawulire gano ganneraliikiriza nnyo olw'ensonga bannayuganda bangi bannaffe abaddukira mu nsi z'ebwerezo kati nga America n'endala nnyingi baddukira like Canada naye kati tuli mu kwogera ku America nga beekwasa nti nno mu Uganda bafutu soldiers basinga okuddukira eyo nga bafutu soldiers soko ebireke nze saagala kunkuba kati nga basinga mu kyo bagamba nti nno Uganda tebakkiriza bisiyaga kati kankyogere openly tebakkiriza bisiyaga mu Uganda kati nga badduka eri nga banoonya asylum era nga visa ez'abantu nga kikula ng'ekyo mu Uganda tebakkiriza bisiyaga. Omukulembeze waffe yabigaana nakuonamu tebikkirizibwa kati wabanga President Trump yabigobye kitegeeza muno temuli mu babirya mwebali naye babirya mu nkukutu oba kitegeera so kati bambi mwekaabireko naddala abadde batanaba kufuna mpapula tulinamu abamu ababyenyumiririzaamu ngaani chaga birimu amagoba bazaala baba bazaala bagambye nti abo bagete bazaala baba balina abaana baabwe olaba ne bafaaza be basomesa ebbanga n'ebbanga msibbe ate kati mukazi ku mukazi kati omwana mbange namuzaala ntyo no bakukuta ne bazaala eno bbali then kino just guli guba mwoyo nga banyumira manyi buli mwoyo ogw'ebisiyaga naera mukama ajja babonereza nnyo nze nga nze omuntu mbivumirira nze nga waddayale mbivumirira owaki naye nga ekituufu ebisiyaga byonga byo bannaaye oli musajja ndi musajja oba omanyi akageri abakazi ke mwatandika okwambala empale muyina ebintu byemukola beno ensonga tegera kubanga nze wali sivaawo wa wali wonna oyagalawo nnyo bwe kiri ate kati nvaawo ndaga kuki so nga nzaga amawulire ng'omuntu gansanyusizza nnyo wabanga baabagobye bambi mudde eri mukama naye ensi ya America ate ze zimu ku nsi zembadde ndowooza nti ze zipromoting ekintu ekyo Trump wabanga yavuddeyo n'ayogera ekintu ekyo mwoyo wa mukama ono Trump alimu omutima gw'ekifirika ya ate nga guba mulungi nnyo guba mulungi naye ate mu njogera alaga mbeera ze alabika ng'alaga abafirika tatwagala nnyo naye ate alabye mu gundi gye ku White House nga alayira temwabaddemu mufirika n'omu ekyo simanyi yonna kyokka ate nga mu magye ga America abafirika be basingamu obungi ekyo tetunange gye tuyinza kikyusamu naye kino ekyebisiyaga kyo namusanyukiddeko nnyo ate era neeyongeredde ddala okumwagala so kati nkubiriza baganda bange mwenna ababadde babirimu mudde eri mukama buli omu akole kyatokedde okukola ki eno loosi gye mukoze boy Trump nze namwagadde wamwagadde bwagazi kati ate abamukyaye bagambe ki beenenye badde eri mukama enkomekerero eri kumpi kutuuka kale nga tusiibula babi soko siibula abalabi baffe
abalayi baffe abamagala TV nokimanya abasinga babadde bagala tebakula bulungi ng'oyambadde gundi ezo anti engeri program jeri ya weekend kati rero tugenderawo wetu naye kati akageri ketusiibula bajjireko kati balabe kyenda abakali oyisaawo kati nedda just kati bakutukole wetu mwana waliso limu simaya biki balinde program eddako oba atandabangako dayo ku YouTube channel yaffe okubera shows zaffe zonna program ezibaddeyo buli kimu kiri kiriya nati era nga tosinasiibula oli mufumbo ndi mukyala mufumbo mpeteeri nagyerabiddeyo naye abasajja nabagamba ekintu eki nze muko omutuufu omuko omukulu kubanze kyenda bakati kankusigira ekifaananyi babi yeyerusaamu katini eno wano we batitalagaawo naye wa bulaka njogera kintu kiba oli bwakulaba aleme kulowooza nti ki naye onkuba nnyo amayinja simanyi kyoyisaawo njogera kyoli omulabi waffe asobole okubanga amanya ogezaako kakasale tisha mbuno tatatya Letisha mukyalawo anti engeri gyonkuba olinga kakasale tisha muno totya bana abeyerusa sibagala wamma balayi baffe abalungi ndi ku original nnyo just kakala mama yampaka Letisha ebitundu bye mutta mwana ogenda kundeetera obuzibu genda eno ye Mega Vibe Show akati ababitujja ali mu katebe kave mutujja ulira wali watamanyi nina okumanyi kwatula mu katebe gwatamanyi ku luno byampa kojja kummanya nze nkukunye nze munyera nze biyenje nze bikuwa ebisula bikuluma mu kitandi Monday up to Friday obalaze ensobi zange tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike yenze omukunja atasera utaganjano ame Makindye boy omukunja atasera Hold your body, you might use it.